Kwaniriza mu kitundu eky'olwaleero mwe tugenda okulabira ebigambo bya General Caleb Akandwanaho muyite Salimu Saleh ng'ayogera ku ngeri gye yajjamu okusisinkana General Edward Katumba Wamala. General Salimu Saleh agamba nti kimpa essanyu okubeera nga mpandiika ku General Edward Katumba Wamala amejje n'atuukiridde ate akoze omulimu ogw'amaanyi okuzimba eggwanga lino naddala amagye nange ng'omuntu. Katumba yajja mu bulamu bwange nga sina kyenkimanyiiko mu kaseera bwe baali nga bali mu kuteekateeka mission ey'okubeera nga banzija mu kkomera nga mission eno yawumwamu omutwe $1 kuteesa nga baagala okuntolosa okuva mu kkomera eri Moroto mu 1981. Mission eno yali etwalibwa okuba nga tesoboka abamu ku mikwano gyange baali ku lusegera bagitegeerako wabula olw'obuvumu bwa $1 n'obuyiiya bwa Katumba ekyali kirabika nga tekisoboka kyasoboka. Akawungezi kamu mbandi ne mikwano gyange tunyumirwamu omuwala n'atuyitako kyokka mu butanwa ne mukoonako esweta gye yali atadde ku bibegabega bye n'egwa. Omuwala ono yeesunguusula bw'atyo n'adduka esweta n'agirekawo wansi we yali egudde. Eri ffe kino twakitwala ng'ekintu ekya bulijjo ekyali ekyangu. Nali simanyi nti omwana ono ow'obuwala yali alina engeri gy'akolaganamu ey'omukwano n'omu ku bakulu mu magye. Era olw'omukwano ogwo gwe yali alina n'omukulu oyo yadduka butereevu gye yali n'amutegeeza nga bwenzibye esweta ye. General Salimu Saleh agamba nti kyanneewuunyisa nnyo kubanga mu bwangu obw'ekitalo nali ntwaliddwa ku Maximum Correction Center awantu awangu we nali nsobola okufiirwa obulamu bwange naddala ekyokuba nga bakimanyi nti ndi muganda wa Yoweri Museveni eyali akutte mundu okuyingira ensiko okulwanyisa gavumenti eyali mbuyinza. $1 bwakunyumiza enteekateeka nga bwe yali ey'okunzija mu kkomera kikuwa ekifaananyi ekituufu engeri gye nasisinkanamu General Edward Katumba Wamala. Bino wammanga bye bigambo bya Major Retired $1 Kuteesa ng'anyumya engeri gye yakolamu enteekateeka ey'okutaasa General Salimu Saleh. Agamba nti omwezi gwali gwakuna mu 1981 omugenzi Ben Muhanguzi gwe baali bakazaako erya Dampa n'ajja okuva mu Luweero. Ono kino yakikolanga okuva mu Luweero n'aleeta amawulire agakwata ku lutalo. Bano baamwekuŋŋaanirako nga bonna basanyufu ebitagambika kubanga bwe yajjanga okubanyumiza emboozi yateekangamu n'ebirungo wamma ggwe n'awoomesa. Emboozi gyabeeranga abagamba nga mwateeka n'okubategeeza nti olutalo luli mu kuggwa mangu. Dampa teyabeerangako mutiitiizi n'omulundi n'ogumu era ebbanga lyonna olutalo yalunyumyanga na ssanyu jjereere teekako n'okubategeeza nti lugenda kuggwa mangu nga nabo babeera tebaagala kkoma kuwuliriza bigambo bya Dampa. Nti ekyokulabirako omulundi gumu yajja n'abategeeza nga NRA bwe yafunye emmundu ey'enjawulo era nga bwe baba bali mu kugikozesa esobola okuyimiriza amasasi g'omulabe g'abeera akuba. Olw'okuba nga twali tetumanyi twasanyukira olw'ekiboozi ekyo Dampa kye yatuwa eky'emmundu yali efuniddwa kyokka nga tekyali kituufu. Wabula ku mulundi guno lwe yajja musajja mukulu ono yali ali mu kunyumya n'akoma mu kkuba emboozi eno yenna feesi n'etandika okukyuka. Feesi ye mu kukyuka yali alabika ng'alina amaziga g'akutte g'atayagala kufulumya. Tekyabeeranga kyangu kulaba Dampa ng'ali mu mbeera eno era we twamulaba twewuunya ate ogubadde. Oluvannyuma lw'akaseera nga musajja mukulu ono ali mu kuyita mu mbeera gye yalimu yali eraga ng'ayagala okukaaba. Yayongerayo okunyumya ng'ategeeza nti olutalo luno luyinza obutaggwa mangu nga temuliimu Salimu Saleh. $1 Kuteesa agamba amawulire ga Dampa gano gaatunyiga kubanga ffe twali twagala olutalo lubeere nga lukomekkerezebwa. Namubuuza ekizibu kye ki kyennyini. Dampa n'ayongera okunnyonnyola ng'agamba nti ebbanga lyonna Saleh ly'anaamala ng'ali mu kkomera kaweefube w'olutalo luno agenda kuyimirira. Mu bwangu obw'ekitalo nayagala okumanya lwaki ali mu kkomera era ali mu kkomera ki. Olutalo luno twali tulaba nga lututte akaseera kawanvu era nga twali twagala lukomekkerezebwe bunnambiro nga tukooye embeera eyaddukadduka n'okutulugunyizibwa amagye ga Uganda National Liberation Army ebyaliwo ekiseera ekyo. Teekako ebitongole bikese byali bigufudde omuze okubeera nga biyiwa omusaayi buli kaseera.
Guno gwe gwali omulundi ogusooka okuwulira nti Sarah ali mu kkomera, era olwakiwulira nakimanyirawo nti obulamu bwe buli mu katyabaga. Olw'embeera y'ebyobufuzi yaliwo akaseera ako, teekako n'okuba nti Sarah yali asibiddwa mulabe, ekintu ekyangu okubeera ng'attibwa. Awatali na kulowoozaamu, nategerezaawo Dampa nti nze njagala kugenda kutaasa Sarah okubeera nga mujja mu kkomera. Dampa olwawulira ebyo yali musanyufu, wabula basigadde abaali mu luumu be twali nabo ate bo bansekerera busekerezi, nga beewuunya nnyinza nti okukikola ekyo okubeera nga nzija salimusali mu kkomera, ekintu kye balaba nga tekisobokera ddala. Wabula abantu abalala babiri bakkiriziganya nange. Olina ekizibu ky'amajini, emikisa gyo gyesibye, bizinensi tezitambula. Sheikh Saddam ow'Ejjinja ku Nile wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa. Ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku nooti 755 23 67 91 oba nooti 785 897 686. Aba Divine Joy Stores Limited bakutuusaako kawoomera organic sugar cane jaggery, sukaali w'obutonde akoleddwa okuva mu bikajjo nga tatabuddwamu kintu kirala kyonna. Ono ngajjudde akawoona ebirungo ebiyamba omuto, omukulu, omulwadde ssaako n'omulamu atangira endwadde, ate nga asobola okukozesebwa omulwadde ayita mu mbeera ya sugar craving oba okuyoya ekiwoomereze mu bipimo ebitonotono. Ono musange mu supermarket zonna okwetooloola Uganda ssaako ne ku Jumia. Okumanya ebisingawo oba gwe yandyetaaze okusuubula kuba ku ssimu zaffe oba sindika obubaka ku WhatsApp noti 78821 Weewala okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 221 oba ku www.ropafree.com. Wabula abantu abalala babiri bakkiriziganya nange, okwali Margaret Kyobutungi Kajendangula tekako ne Winnie Suubi. Margaret yajja n'antegeeza nti ddala mbutuufu kisobola okukola, era bw'atyo ne yeewaayo okubeera nga nnyamba. Era bwe tutyo ffe embiriri ne tutandika enteekateeka, wabula nga byonna tubikola ekigendererwa kya kulaba ng'olutalo luggwa. Margaret yali alina mukwano gwe mu UNICEF nga ye Eddie ng'era munnansi wa Bungereza. Wabula ng'era yali amanyi akulira ekitongole kya UNICEF wano mu Uganda akaseera ako, eyali Alaya Asefa, ng'ono yali munnansi w'eggwanga erya Ethiopia mu kaseera nga Eritrea tennaba kwekutulako. Wabula oluvannyuma Eritrea we yeekutula ku Ethiopia, omukulu ono bw'atyo yafuuka munnansi wa Eritrea. Bwe tutyo twamanya nti eno entandikwa ennungi gye tulina okutandikirako, olw'ensonga nti UNICEF yeeyanguyirwa okutuuka mu kitundu eky'Ekkalamojja. Alaya ye yali asinzira mu kitundu eky'Esoroti, era ng'eno gye nali njagala okuyita nsobole okutuuka e Moroto, kubanga Sale baali bamusibidde mu kkomera ly'e Moroto. Bwe tutyo twasisinkana Eddie, wabula ng'erinnya lye eryokubiri amazima gali nti sikyalijjukira. Mu kaseera akamalya g'ebyemisana twagenda ku apartment ye ku Kampala Road. Kyokka kye nsinga okujjukira nti omukulu ono yatuwa amagi mafumbe eteekako ne ovacado. Kino kyanneewuunyisa olw'ensonga nti okugenda ku apartment ye nali nsuubira ngenda kufuna emmere eya ddala ng'endowooza y'Abannayuganda bw'eri. Kyokka yadde ng'ebyo byali bwe bityo, meeting yatambulira ddala bulungi, era Eddie n'akkiriza okuba nti nja kutambula naye ng'agenda e Soroti olunaku olw'enkeera. Enkeera enkoko nagikwata mu mwana engenda bwe twateesa okusisinkana. Bwe ntyo natuula mu mmotoka y'ekitongole kya UNICEF gye yali avuga ne twolekera Soroti, ng'ali mmotoka kika kya Land Rover. Olugendo kumpi lwatwala olunaku lulamba, kuba nzijukira twatuuka e Soroti obudde nga buwungedde era nga bwali butandise okukwatirira. Kyokka mu kutuuka twasisinkana Araya. Eddie bw'atyo yannyanjula eri Araya nga mukwano gwa Margaret, era ne tubuuzaganya. Ono yali abeera ku hotel, wabula nga hotel eno erinnya lyayo sikyalijjukira.
bampaluumu ne ŋŋenda okunaabako era olwavaayo ne nzija ne nsisinkana Raya ne Eddie ku kulya ekyeggulo. Ekyeggulo ku mulundi guno kyali kya njawulo kubanga baali bakoze oda nga ya nnyama ya ndiga. Endiga yonna baali bagikaliridde obula nga nali siryanga ku ndiga mu bulamu bwange bwonna, kyokka nga nali siyinza kubanga njigaana okugirya mu kaseera kano olw'ensonga nti emmere yokka gye nali ŋŋenda okulya ekiro ekyo. Olw'okubanga mu butuufu enjala yo yali ennuma, nasobola okulya ennyama eno kubanga n'emisana gonna nali sirina kyendidde. Okuva olwo nga tumaze okulya ekyeggulo, omukka ogwali gunvaamu, entuuyo teekako n'omusulo mu wiikisi 2 ezaddirira byonna byali biwunya ndiga. Ekyeggulo nga kiwedde, Raya yambuuza ki ekyali kintutte. Namunnyonnyola nti kojja wange baamukwata ne bamusibira emmoloto era nga gye ŋŋenda okumukyalirako. Yambuuza lwaki kojja wange ali mu kkomera era obanga ddala mu butuufu yazza omusango. Namutegeeza nti zaali nsonga za byabufuzi era nga yakitegeera kubanga mu Uganda yali amazeemu akaseera akawera ng'embeera y'ebyobufuzi egenda mu maaso agiraba. Yalaga nti ankwatiddwa ekisa n'ampa katoni za sigala, bisikuiti, teekako n'ebintu ebirala UN bye yali egabira abantu. Mu kaseera ako siyinza na kulimba nti nali nkimanyi nti Sala anywa sigala oba tamunywa, obula alayo olwambuza obanga anywa sigala nze n'addamu nti ddala kituufu. Nze okutegeera nti Sala amunywa wali wayisa akaseera era Sala ye yakiŋŋamba. Era mu bintu byonna bye namutwalira Sala yasanyukira nnyo sigala olw'ensonga nti yali wabbula nnyo mu kkomera. Raya bw'atyo yaŋŋamba nti nsobola okutambulira mu mmotoka eza UNICEF ezaali zitwala ebintu emmoloto. Bano baali bagenda kusimbula olunaku olw'enkeera, obula nandabula nti ekkubo nga ddyo si ddungi, teekako n'ebyokwerinda. N'olwekyo nti emmotoka ezigenda emmoloto zaali zitambulira mu konvoyi nga ziwerekerwako abamagye okuva mu UNLA. Enkeera terwalwa lwatuukira bwe tutyo ne tusimbula, wabula nga nali nkitegedde nti tulina okumala ekiro kiramba mu kkubo. Ekyokubeera nga tulina okumala ekiro mu kkubo nkukakasa nti kirabika kyali kyakubeera nti olugendo luwanvu ate nga amakubo gali mu mbeera mbi ate ng'emmotoka zitisse ebintu bingi. Konvoyi yonna nga mwotadde n'emmotoka ez'amagye ne ba esikooti, enkambi twagikuba mu luggya lw'omu ku bantu ba bulijjo nga bwe twamala ekiro. Ekiro ekyo nga tuli mu luggya, bimmotoka byonna nga byetoolodde awo nga n'abamagye bali buli wamu, omuliro gwakumwa. Nasisinkana Katumba wamala omulundi gwange ogwasooka era nga mu kujjukira nteebereza yali ku ddala lya lutenanti nga ye quartermaster oba muyite surprise officer ng'ono yatambulanga nnyo ku lugendo olwo ng'ajja e Kampala okubanga anonayo ebikozesebwa. Twayogerera ddala akaseera akaawera nga yali ayagala kumanya ki ekintwala emmoloto. Tewali ngeri yonna gye nali nnyinza kwettottolako eri munnamagye ono wa UNLA nti ŋŋenda kulaba Sale. N'olwekyo namutegeeza nti ŋŋenda kukyalira kazini wange Lutenanti Mulali era nga Lutenanti Mulali ono y'omu ku b'amagye 17 abaatikkirwa Monduli ne Katumba era nga mu balakisi y'emmoloto yali abaddeyo okumala akaseera akawanvu. Katumba yaŋŋamba nti Mulali wabula baamukyusa era ng'ekiseera kiyiseewo kiwanvu nga tabeera mmoloto. Dola Kuteesa agamba nti oluvannyuma nakitegeera nti Mulali ono teekako n'abamagye abalala baayitibwa e Kampala kyokka bonna ne battibwa. Mulali okubanga tali mmoloto kyatataaganya enteekateeka zange. Enteekateeka yange yali yakubeera nga Mulali ono annyambako era nga nteeseteese okubeera nga ye n'abamu ku mikwano gye basikiriza babeere nga batwegattako mu struggle. Nali musuubiramu obuyambi bungi nnyo wabula omutima gwange gwennyika mu kaseera ako. Olw'ekyo kye nali ntegedde nali sikyalina kyakkola okuggyako Katumba okumugamba agamu ku mazima nti nzize kukyalira Sale. Katumba namugamba nti nali size kukyalira Mulali yekka wabula nali era ŋŋenda kulaba kojja wange Sale gwe baali basibidde mu kkomera emmoloto. Yalaga nti ankwatiddwa ekisa era nankakasa nti ddala Sale akyali mu kkomera emmoloto.
Namubuuza oba Moroto wakyaliyo ow'amagye omulala ku abo 17 abaatikkirwe mu nduli ng'amanyi Mulali. Katumba yantegeeza nti Jola mu Mugume gy'ali, era bwe ntyo ne nsaba Katumba ngambire Mugume ajja nsisinkane ku Moroto Hotel we nali ngenda okubeera. Katumba yansuubiza nti ekyagenda kukikola amutegeeze. Yadde ng'okusisinkana Katumba kwavaamu ebibala, wabula ekiro ekyo kye twamala mu luggya sinza kukyerabira kubanga bye bimu ku biro by'empiseemu ebitali birungi n'omulundi n'ogumu. Tibbulangiti za nnyogoga kyokka ng'ensiri mpitirivu ebitagambika yadde nga baali bakumyewo omuliro. Bampa n'ekifo mu nnyumba mwe mba nsula kyokka nakyo tekyannyamba kubanga ensiri era zaaliyo nga mpitirivu nga zikuyiikira mu bungi ne zikuluma. Nga zikuyiikira mu bungi omubiri gwonna ne zikuluma kyokka nga n'okwebikka wenna tosobola olw'ensonga nti bwe weebikka wenna n'obuliramu ate ng'ebbugumu likuyitirirako. Amazima gali nti ekiro kye kyonna saafuna ku mpeke ya tulo. Wabula nga bukedde bwe tutyo twaddamu okuzambalira ne tutandika olugendo okugenda e Moroto. Olw'olugendo olwo lwe twayitamu n'ekiro ekyali nga si kirungi nali njagala kutuuka mu bunnambiro ku Mount Moroto Hotel. Ebyembi ku hotelo tewaliyo kufumba kwonna kwali kukolebwa kyokka nga natuuka enjala enzita. Kye bampa ye yali ebbinika y'amasannyalaze nsobole okwefumbira amazzi ag'okunywa. Waliwo abantu abaali batudde mu kaguruupu mu kompawundi ya hotelo nga bali mu kunywa malwa. Bano bampita obula olw'okubanga enjala nzenna yali empiseemu tekuba kubeera nti mission gye naliko yali yakyama nali ngenda kubigattako. Olunaku olw'enkera ku makya nga ssaawa tezinnawera nnya bwe ntyo nasimbula okwolekera prizoni y'e Moroto era nagendera mu mmotoka ya UNICEF. Bwe natuuka ku prizoni nayita mu mitendera gyonna egy'okunkebera era egyetaagisa paka bwe natuuka mu kifo awalindirwa. Nga wayiseewo eddakiika ntono nalaba omusajja omuwanvu omutono ng'ayina enviiri nkulu ng'ajja awerekerwako abasirikale b'ekkomera. Okusinziira ku nze engeri gye nalabamu Ssale mu kaseera ako yali afaanana nga munnansi wa Somalia. Yenna mu maaso yali alabika ng'alina ebibuuzo nkuyanja by'ayagala okumbuuza naye nga talina ddembe wayinza kubimbuuliza. Ono yantunuulira wabula mu bwangu obw'ekitalo n'aggyayo ensawo n'enzigyamu bye nali muleetedde n'embimuwa. Wabula kye yasinga okusanyukira ye yali segereeti n'okusinga biskwiti n'ebintu ebirala aba UNICEF bye baali bampadde. Wakati mu kwewuunaganya yambuuza engeri gye nsobodde okutuukamu wano. Mu kwewuunya yambuuza engeri gye nzizeemu nzize naani era sigala mufunye ntya ateekako n'ebibuuzo ebirala nkuyanja. Namutegeeza olugendo lwange lwonna nga bwe lubadde era ne muddamu ebibuuzo ebirala byonna nange kwe kumubuuza ngeri ki gye tuyinza okumuyamba okumuggya mu kkomera. Mu kwanukula yategeeza nti okutoloka y'engeri yokka eriwo esoboka. Mu kwogera naye twali tukakkanyiriza ddala amaloboozi teekako n'ebigambo ebimu kubanga twabyogeranga mu koodi olw'ensonga twali tetwagala basirikale ba kkomera bategeere kye tuliko kuba tebaatuli wala. Salimu Sale yategeeza nti tewali ngeri yonna yakubeera nga tumujja mu kkomera okuggyako okubeera nga tuteekateeka kutoloka. Yategeeza nti okutolokako kusobola okukolebwa ku lunaku lw'anaaba atwalibwa mu kkooti era nga kye yali yeetaaga okutoloka kuno okubeerawo kwe kumufunira pisito ng'erimu amasasi agawera. Bw'atyo yabuuza nsobola ntya okugikukusa ogimuleetera ne mutegeeza nti nsobola okugikweka mu mmere enfumbe. Nali nasomako stories mu novels engeri abantu gye bakukusaamu emmundu okuzitwala mu kkomera nga bakozesa emmere enfumbe era nga muli nali mpulira nga nkisobolera ddala era nga kyangu. Wabula Salimu Sale teyali mumativu na ngeri gye namuddamu nayagala nnyongere okumunnyonnyola mutendera ku mutendera ekintu kye nakola nga naye bw'ayongera okumpa bulamu okutuuka lwe yalaba nga ddala mbutuufu kisoboka. Wabula ekizibu kyali nti nategeeza Sale nti sirina yadde pisito yadde wensobola okugiggya. Sale mu budde obwo yajjukira emboozi gye nali munyumirizza nti nasisinkana Katumba amala ateekako ne Jola mu Mugume bwe nali nga nzija wano ku kkomera okumulaba. Sale kwe kuntegeeza
tinsobola okusaba omu ku abo pisto. Twaddamu okwekenneenya pulaani gye twali tukubye alaba obanga ddala mbutuufu nkyagijjukira era nsobola ogikwasaganya. Sale yatuuka n'okuleeta ekiteeso ekyokuba nti emmundu tugipangulula tugireete mu biwagu nga tugikwese mu mmere ey'enjawulo. Bwe ntyo nava mu kkomera nga mpulira ndi mweteefuteefu okubeera nga nnyamba Sale okutoloka. Twali tukubye pulaani era nga pulaani eno gye ŋŋenda okugoberera paka. Mu bwangu obw'ekitalo bwe ntyo nagenda okusisinkana Katumba. Mu kitundu ekiddako tugenda kutandikira awo nga Dora Kuteesa agenza okusisinkana Katumba amusabe emmundu asobole okugitwalira Sale mu kkomera gye yali.